Kyemugamba mwerabidde interview za Spice Diana ze yavangayo nga attackinga Shiba. Kyemugamba mwerabidde. Alright. Eby'omuyimbi munange ate Shiba kw'ossa ne Spice Diana munnange tebinaggwa so nga ate Shiba kalungi abadde munange ate mu studio ate nga Spice Diana munange ate anyumidde obwambalo obwa Arsenal so nga ate Fiki Fameka muganda wange nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba tandise munange ate ne Shiba kalungi. Shiba kalungi abaddeko ko wano munange ate mu studio wabula mwana muwala ono yakamala okuvaayo munange ate okuweerezinga oluyimba ne mwana mulenzi munange ate T Paulo. Uyo best boy. Ekibadde munange ate mu studio embeera ebadde bwetyo so nga bino biri biti eby'omuyimbi ku side y'emu munange ate Shiba kw'ossa ne Spice Diana tebinaggwa. Kyemugamba mwerabidde interview za Spice Diana ze yavangayo nga attackinga Shiba. Kyemugamba mwerabidde Spice Diana yavangayo ku interview nga agamba fake feminist. N'avaayo n'agamba mbu feminist omutuufu tazaala. Mbu watugamba oli feminist so lwaki wazaala? Mbu toyagala basajja omwana wa muzaala mwani. Mubyerabidde. Santa Maria media ze musobera. Spice Diana yavangayo nga attackinga Shiba ku interviews nga Shiba tavaayo kubyogerako. Just wakwa Shiba avuddeyo kubyogerako nga byayita nga twabijja mbongoti kati eyo nga twalekerawo ochipika muti eyo gundi weeri okitegera nga Spice naye yatulaga nti yabivaako yadda ku bintu bye kati ayimba birala nnyo yava kukola ki kwa attackinga Shiba. Shiba avuddeyo kubyogerako ng'ebyo byaggwaawo okitegeera. That's why muli mulaba ng'omuntu omubi. Naye saagala mwerabye nti Spice yakolanga interview ng'oba mukaaga olunaku zonna nga attackinga Shiba. Okitegeera ekintu ekyo. So saagala muveeyo mwefuule mbu nno yakoze kibi nnyo mbu yatudisappointize I'm so disappointed in Shiba. Waliwo mutuma kwogera ki? Santa Maria waliwo mutuma kwogera ki? Shiba we yali ajja wamugamba nti banaye Shiba wotuuka wano kola boti ne boti gyenvuddewo yenna mu ababadde bazze nga mu directinga kyalina okukola ne kyetalina kukola wama Shiba yogera buli kyowulira nti kyoyagala woba ovuddeyo n'oyogera nti bannange biki oba oyogedde kwani yogera kyowulira nti kyoyagala one time nawe baakwogerako n'osirika. Sagala bantu beerabire nti Shiba abantu bazenga bamulinnyirira ne bagenda n'avaayo n'akyogerako mu ngeri ennungi takyogedde nako nti alina gwavuma tibanaye kino ng'oli ate we yakolanga oli yejja nga amuvuma direct busimanya fake feminist busimanya lwaki wazaala olaga toyagala basajja omwana wa muzaala mwani byeyogeranga bingi sagala interview muzeerabire mwefule mbu ate munaye temuzijjukira bannaaki abaana bakuno nammwe ate muyina we musobererera omuntu n'agamba bannange omuntu tayogereko okwogerako musango is it bad bo nga bamentioninga nga amannya ge ayina gwe yavaayo nga n'addamu disazeeyo n'abaddamu mwenna kategori n'agigatta lumu n'abaddamu bonna omulundi gumu naye kiri balumya mutwe. Santa Maria wama Shiba yogera buli kyowulira nti kyoyagala newovaayo n'ogamba nti bannange omwana wange biki siddamu kuzaala kyoyagala kyoba oyogera kyowulira nti kyoyagala oba oli mu heartbreak nga bagamba mbu oli mu heartbreak kati wafuuse motivational speaker azironga zibali biwuliriza kweyogera buli kimu kyoyagala ffe weetuli abawuliriza abatayagala babireke naye nga bawuliriza be bangi kubanga bamala ne bakomentinga okitegeera ekintu ekyo so temwefula ate mbumbu kyeyakoze kibi nnyo mbwera yataakiza omwana atamuliiko mbwera muntu mukulu buli kiseera atujjukiza mbu yasanga yogera buli kyowulira nti kyoyagala. Bikyakutte munange ate akati ku social media yonna gye binaggwera munange ate tujja kubeera nga tukutegeeza bye tunaaba tufunyeewoko naye ndaba wano Spice Diana muganda wange anyumidde munange ate obwambalo bwa Arsenal kaakati simanyi wobeera ng'oli muwagizi wa Arsenal nsuubira nti wamaze dda munange ate okumpeera ka vidiyo kano like at least wali wonna kaakati nno Spice Diana munnange bw'atyo bw'abadde anyumye ataddeyo ku wali munnange ate ebifaananyi bino bibadde bikutte vibe
bw'ati munanga ate bw'abadde ayaka omukyala munanga ate Spice Diana era nga bwe ntyo munanga ate bwe mukyekinzeeko wabula ku sayidi y'emu n'enkyekingako ne ku Fikfa Maker yabaddeko ko wano mu kanetball wano nga bw'ogezaako okulaba omupiira ogwo ndowooza ogutegera bulungi enkozesa yaagwo nga bw'ogezaako munanga ate ogulaba so yasobodde munanga ate okutwala tayimu ye esayidi eyo nga bw'ogezaako okulaba ku bimu ebifaananyi ebya Fikfa Maker wali wonna kyatambulidde ddala munanga ate bulungi nnyo ate nga n'ebikyagenda mu maaso munanga ate okutambula Fikfa Maker nno yeeyongedde nno okulaga munanga ate ettabbu yakamala munanga ate okkuba oluyimba luli munanga ate Champion Girl n'aleetayoko n'oluyimba olulala naye tayito nolowooza ate sigyerabidde actually ze nnyimba kaakati Fikfa Maker zaalina eziri mu kutambula essaawa ya kaakati zikyakutte munanga ati abantu omubabiro okwetooloola ky'olina okukola kusigala nga oli updated naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kusubscribinga ebisigadde byonna bireke